Wanda Don Nasa, you cannot say that is not guilty. In case you ever do with Banga Denning, he was put on wanted. Would like to bring to your attention that as police, we have one Nduhuchire Nasa, commonly known as Don Nasa, a resident of Chito in Chira municipality, Wakiso. Is in our custody. On September 20th, and Nduhuchire Nasa was apprehended by police in Malaba, that is in Tororo district. It is alleged that in May this year, he and others who are still at large used their influence to entice young girls, particularly students, into sexual exploitation. So much wanted that you can extend to get Nomulamuzi bwasomye kesi oyo mulamuzi ne yasoka mukuzo we omugawa itakayizi mwenyine yasoka kuntukako ndiye soko kubera kuna gamba kibida ali yuli obele boyo kesi yele bo naye bwabadde asoma file y'omusajja ono amugambye nedda se donna sa kesi yo teri teetaga beiro teetaga mu kintu kyonna kyonna kubanga finic mandate ya ya Buganda Road tesobola kozesebwa mu musango bwe gutijukira omusango gwokukola defilement ne human trafficking gutwalibwanga gwa kalaba gugwera singo bera convicted nga kusinzo bera kalaba. It therefore means that this court has no jurisdiction. Tunuide Don Nasa ngatanse n'okutuyana ye tunuide n'akaana bambi akawala mumanyi lwaki omwana oyo omuwala abadde mu keesi eno kulwaki olowooza omwana oyo mulabye keesi eno mubadde mutunuulira files ne videos embadde tuplaying abamu zitesses policies olabye omwana oyo omuwala abadde awo omwana oyo omuwala lwaki mbadde mulowooza kwabaddeko ye yali kayungirizi kubanga omwana omuwala agamba watuuka babuzizza babuuza omwana watuuka otya okubeera nga omanyi Don Nasa ku myaka gye n'abantu abali bwe bati omwana gwe twasasula kubanga abazadde baamubuuza jjukira omusajja nannyini taata w'omwana is a major general musajja mukulu mu maje musajja munyankole mukugu ayine sente ze yakola descent retired man yagamba watuuka otya okumanya Don Nasa this kind of people n'aleeta oyo omuwala gwe mulabyawo oyo omuwala gwe baleese bamuyita alinya ki some name gatete is called gatete something bamubuuziza ne bagamba omwala nene bamunoonya ne bamukwata ne bagamba guwa kwanira omulenzi oyo kyofuna abantu abamu tugenda tubagamba mugenda ne mukeera ku makya ne mubeera mu bibaale ne bagamba mpitire omuwala oyo noyita omuwala omukwanira omugagga gw'okwanidde n'alyoka agenda akozesa omwana naye bw'asanga nga amuwa siriimu for example ate ng'omwana ali below age kwa miaka 10 what do you think is the consequences oba no mupigina ndikubanga kitiro kana kola kali pregnant ne bajamulu bazadde bako bagamba we cannot let you give birth to this child ndozo omwana ne bamujamulu buto bamujamulu buto ne basobola okubeera nga basitanize kesi y'okubeera nga bamudefining at the age of 16 so kitegeeza nono omwala ekayungirizi babadde balina omuteeka ku kesi mbati mwide bonna bali mu myaka gye gimu ne Don Nasa ekitegeera bali mu kesi zezimu bo batunudde emyaka gyabwe gye balimu they are below 35 years baana bato yeno omwala alisobola okubeera nga ali below even 30 like ali 20 years baba kutte oyungiriza okuba omugaga ajja kuwa isoni bana abasiba bagamba nkwanira ono nkwanira eri nja kuwayo ku sente bweziti guno okwana omwana w'abantu n'omuleeta oba tomanyi myaka gye n'alyoka getting involved in relationship with some guy of the kind olwokuba mulabyeko ku sente akusuubiza ebirungi ebyekunsi n'ebyeggulu abikuwadde kolooza obiridde omaliriza asobola n'okuteekako embeera yonna n'olabanga obulamu bukyuse n'otamanya kigenda kuddirira now it means that actually buli muntu yenna afuna sente nga zabukumpanya tatera kuwangala nazo this is what it means because Don Nasa botunulira obulamu abadde living n'embeera gy'alimu ku myaka gye tosobola mubalira bugagga bw'alina tetuganya omuntu asobola nolak nabagamba obugagga bw'abantu abasinga obungi osobola okugaggawala n'obeera ng'omugagga nga famire yakula erina sente nembeera bagagga entirely oba bw'oba osobola okubeera nga si kyekyo osobola okuwangula buno obuli bulwafuddwa oburotare nomugamba wagenze mu rotare n'owangula n'obiitinga numbers zo ne bakugamba woyinze sente bweziti ebyo byobugagga obusobola okuwangula mu bulamu naye abasinga obungi babukolerera and it takes them time buno bwonna bwolaba obwangu obujja kibeera dubious games okufuna sente bino byowuliramba omuntu yabadde ne sente bweziti yakubadde sente bweziti alina obugagga bwe batabasinga obungi ebeera just luck nasobola okubeera nga akoze akalimuke n'abasinga obungi zibeera dubious just why you see ku bantu betuzize nga tumenyaamenya nga tunyonyola most of them they never had money in a proper life and where have they ended their lives most of them are still crying even today teri muntu yenna alina kasente akaliyo talina jubilation gy'alina katutuse ku mulenzi gwe tubadde tusembyeyo mu Kampala nasobola okubeera ow'amaanyi era nagambako juzi nga nakatuuka nengamba waliwo omulala naye gwe bajja okubaka simanyi kulisi something in Uganda here according to stories which are coming in bino byakoze bi agency ebiri entinda wano nagamba simanyi akola Skypins is something they are claiming that naye si muntu ali proper naye bagamba abana bayitamu kugamba mu bagenda batwala bulaya babatambuza bulaya balina okubeera very careful that some of these people are doing a lot of dubiousness into that company kibakitegeeza emeja kujja closing bwe bakubireyo sente tuberenga balina go to GTV everyone when Kampala balina GTV nga yefudde so kubitinga DSTV ne tutekesamu sente abagulanga decoder mu time yo closing abantu saba sente nga bagamba bakoze promotion esala gundi nifuka omulaba nga tanzo okola big things which are in question nkugulidde kino kugulidde mmotoka kugulidde kino kugulidde nyumba kugulidde kino akwa sente mu bulk yesa solo zuku wagwe nobeera like personal owners naye abasinga obungi abaziga batera kubeera nga bawangala mu mbeera so most of them have ended up in jail wait we are looking we on social media we still working out tukyatunula kirwe kina yabika bwe kito kyakulira nga nzaso okujjayo breaking news kyokola bampulide wena wulidde kya Don Nasa nengamba Don Nasa bamukwasa ekiro ze agent we Nairobi nankubirawo naweza WhatsApp nangamba kokse bakuto omusajjawo nimugamba ani oyo mugamba Don Nasa tumubasi tuli mu transit tumuleta Kampala nengamba oh my god
kyokka nga nzijukira wali bakazini b'omuwala oyo gwe baasiba oba omuwala ali mu bracket atali wakusiba agenda okusibisa Don Nasa bayogeranga ne bagamba bali batese ovanga ku muzadde eyayimirira mu bantu n'abagamba omuntu alireeta Don Nasa n'amuhanding over mu million 5 50 million Uganda shillings eziteekawo nga bet gwe omuzadde omuyita mwangu omuzadde yatuuka n'agamba omuntu eyawa muwala wange yamudifayiringa n'amuwa olubuto n'amuteekako embeera any person who can actually tell us where Don Nasa is we are giving that person 50 million kiba kitegeeza n'abamuwaddeyo bennyini abamuwadde basobodde okubeera nga bali ntaki ne tata w'omwana omuwala ne basobola okubeera nga bawadde sente